zaffe eza office tubeere nga tukuyamba. Essimu koyita eri 0703 56 6923 oba 0773 32 33 25. Bw'otukubira ng'essimu ziri bize beera nga oyita ku ssimu ya reception. Essimu ya reception eri 0758 333 666 izi nnamba za Star Life Herbal Clinic. Professor akkiriza tubeere nga tusabira abalwadde baffe nga tufuna okubeera nga tutandika ne tubagamba la ba'sa tahurun insha Allah. Tusaba Allah jalla jalaluhu Allah abeere nga abawa shifa, Allah abeere nga abawonya kuba Allah imwonya. Era mu ngeri y'emu tugenda okubeera nga tusaasira mwenna abafidde akabagala bammwe ne bigamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twaba Allah subhanahu wa ta'ala era etugenda okubeera nga tuddizibwa ekiseera bwe kinaaba kituuse. Professor, okkiriza tubeere nga tukulisayo abakyala mwenna bwe twali nabo mu semini y'abakyala. Mwakola kya bbeeyi era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadde ke mwatwala Allah abeere nga abasulamu fi dunya wal akhirah. Era tubagamba barakallahu fiikum wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khayr. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah abeere nga abawa omutima omusinga okwagala. Era mu ngeri y'emu Professor twongera okubeera nga tukubiriza bonna abakyala be twajjanjaba oba bwe twawa eddagala bwe twagana okusiiba temusiiba namwe twakkiriza okusiiba tubeere nga musiiba insha Allahu ta'ala. Era twongera okubeera nga tusaasira mwenna Professor manyi omukolo byonna tetubeera perfect. Byonna ebyatusobako mutusonyiwe ng'abantu era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tusonyiwa biiznillaahi ta'ala. Professor akadde kagenze nange kannamusee kubatuuliza temwasize mutyaba ebitiibwa. Mwebale emirimu gye mweweereza abalwadde n'abakoseddwa nammwe twongera okubakwasa Katonda. Bali wano yaffe aba Star Life Herbal Clinic ng'omulimu gwaffe gwa kujjanjaba nga tweyambisa obutonde eddagala lyaffe ery'ehabo, eddagala ery'ekiwarabu. Tusinziira wano ku maka gaffe amakulu ku Kibibi Gombe Stage. Wetusinziira okukola check-up tukakubiriza nnyo okujja okwekebeza endwadde. Wetusinziira okukola delivery eyo yenkola ekuweereza eddagala wonna w'oli munda mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Awo nno wetusinziira okukola counseling twakutegeeza ya bwereere. Wetusinziira okukola research okunoonyereza ku kino na kiri omwo nno mwe tujja eddagala lye tubaleetera wano ne tubajjanjabisa ku ndwadde ezitali zimu. Tubalamusa n'ekiramuso ekitukuvu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mukulu Kasekende awo twogera Sheikh akuyisizaayo abakyala bali mu semina tubayozaayoza era tusaba byonna bye babasomesa mubiteeke mu nkola kuba byali bingi nabigululizaako awo mpola ensonga gyali gy'amaanyi nnyo naye ogwasi mukwata akati ogwasengerayo ddala obasenga abakyala bonna obusoma bwe bwali mukulu muhimu tusaba Allah abeere nga atuwamu bulungi. Nagekikapakali yaliyo saamulengerako bulungi alayika yakwatagana eyajatirukiya namulengera lukayiya kijjabe nakulengera awo bali bangi muna tubakulisaayo. So mukulu Kasekende bwetwotwogera aba Star Life Herbal Clinic naddala ku ndwadde ezisingawo kuba ennyingi ezisumbuwa abantu baffe naddala obulwadde oba ulcers amabwa ago onoba tubujjanjabyesiza mangu ate gayinza okulemesa okwegatta ku nteekateeka ey'okusiiba. So nga ate aba Star Life Herbal Clinic twakola eddagala erijjanjaba amabwa mu lubuto amabwa ku mubiri n'eddagala esobola okuyamba ku nteekateeka yenna eyinza okulemesa okusiiba. Wagisebo abantu musemera bakomplaininga tirwaki tubagiramu omutwalo kudoza abisa amaloboozi tubategeeze bannange engeri tugera mu Ramadan doza ya ulcers ya mitwalo 5 kyokka. Yes, amaloboozi gali mangi ku ddagala ya ulcers nange mujjeeko omutwalo era ffe twawuliriza kubanga tutambula nammwe. Obulwadde bwa ulcers katugamba jangu n'emitwalo 5 ofune doozi eya ulcers. Professor, naye tukikola mu period ya Ramadan yokka. Mu kiseera kino eky'omwezi omutukuvu twolekedde eddagala erya ulcers lya mitwalo 5. Edoozi erimu ecupa eno gye bayita clear liquid, erimu ecupa eno gye bayita red blood solution, ate n'eddagala lyaffe lino erya stopper extra. Ulcers zaagala okuwona, olubuto olukutokota, lukuluma, olwawo okulya oyisibwa bubi, owulira omuliro, jangu n'emitwalo 5 wano ku Kibibi Gombe Stage
tujja kuba nga tukuwa obuweereza obwo. Professor n'okulisindika ali ewala era delivery yaweerera. Okuweereza eddagala wonna wooli era enkola nayo teriiko kati ssente yonna yaweerera. Eddagala ffe erya Viral Cure liddagala erijjanjaba kye bayita infection. Infection obuwuka bukuyingiddemu bukusiiza obulwadde, omubiri gufunye obubonero. Bubonero ki? Ofuuyisa olumizibwa, ofuuyisa kumukumu, ogenda okufuuyisa amazzi tegagala kujja, wakavaayo oyagala kuddayo, olumizibwa mu ndira, omugongo n'ebirala bingi, infection nyingi. Eddagala lino Viral Cure eddagala likola ku infection mu bantu bonna, abaana bato, abantu abakulu, eddagala libakola ku. Twalaba infection, twalaba ku bizibu byereeta, ng'ebimu ku bizibu byereeta ate mwe muli n'obunafu. Obunafu mu mbeera ez'abantu abakulu nekibaviirako okubeera nti tebasobola kutambula bulungi. Star Life Herbal Clinic tuze tukola eddagala eriyambako okuzzaamu kye bayita embavu. Naddala ku baami twakola buswiti buno tubujja mu bibala, omwami kanuuna okulaba nti kateekateeka obusimu ze bayita homoni, empuliziganya eyo nebeera nti eddako bulungi. Twakola eddagala netwaka neddako okulaba nti waba kutaataagana mu mayengo nga si gino eri 100 ku 100. Twakola eddagala ffe erya Power Lip Foam, eddagala ly'amazzi olinywako bunywi, lirizibukula emiswa, liritereeza ebinywa. Twakola eddagala ffe lino erya Power Booster. Power Booster kadagala ka powder, omwami akakozesezzaako tukakasa nti ajja kuwa obujulizi. Awo twayogera ku infection era twatunulira n'ebizibu ebirala ate ebiyinza okutambulira awo. Naddala obulwadde obwa sukaali. Kubanga sukaali y'omu era ku bisinga okuteeka ebyokwerinda by'omubiri mu katyabaga ne weesanga nti era infection zikusemberera. Kakati omuntu alina obulwadde obwa sukaali, diabetes, oba type 1 oba type 2, kitegeeza nti insulin mutono oba bw'alina omubiri teguwuliziganya naye ne kiviirako okulaba nti glucose atuula mu musaayi, kye bayita hyperglycemia, n'ataataganya obuweereza obw'omubiri obw'enjawulo. Weesanga nti omuntu afuna ekifu ku maaso, omuliro, okutuuyana, amasugwa, empisa ezo, amaanyi ne gaggweeramu ddala. Katwateekawo eddagala lino ne bagiyita diabetes liquid form, eddagala eriyambako omuntu oyo alina obulwadde obwa sukaali. Eddagala ffe lino erya sweeper, eddagala kkulu nnyo ku bulwadde obwa sukaali. Ate nga tulireka pawuda kano ke bayita diabetes formula. Omuntu agamba nti ekifo kyannemerako, omuntu agamba nti buli kaseera ntuuyana nzigwamu amaanyi, eddagala lino baliyita diabetes formula. Professor, waliwo omunnyo gwaffe ogwo bali kulyokolako. Yes, omunnyo guno ekyago tukozesa mu kunoonyereza kwe kuba twazuula nti endwadde nnyingi ziviiriddeko abantu okuba nti bakyasobola kukozesa munnyo gulimu chemicals nnene. Obulwadde obw'ensigo, obulwadde obwa pressure, omunnyo gusale gukendeeze. Twakola eddagala lino nga munnyo twagukola mu mazzi okuva mu bikuta, okuva mu bintu byaffe eby'obutonde. So omuntu yenna alina obuzibu ku munnyo, oli mulwadde wa nsigo, oli mulwadde wa kibumba, oli mulwadde wa sukaali, pressure, guno omunnyo guyambira ddala okulokola okulaba nti obulamu butambulira ddala bulungi. Tulina eddagala laffe Sineform, lino likola ku kiwanga, likola ku allergy, omuntu aziira, akuba emyasi, ayasimula, ekifuba kyagamba okuwona, wamu ne koofu nakyo sirapu. Bino byonna bitambulira wamu okulaba nti sisitimu eyo ekwatagana n'okussa kw'omuntu ejja kuba nga etambula bulungi. Tukola ebintu bingi naye nga tujjukiza abantu nti ffe aba Star Life Herbal Clinic nga maka gaffe ab'ekitebe ekikulu tuli wano ku Kibibi Gombe stage mu paaka empya. Awo tusangibwa okukola obuweereza bwonna, naddala omuntu gwe baakubirako nti olina results zo, wandyagadde ozitusindikira, ziteeke ku ssimu yaffe eri 0703 0703 56 69 23. Tujja kuba nga tuzifuna, tujja kuba nga tukuddamu. Alina ekibuuzo oba ensonga endala okuba ku ssimu eri 0758 333 666. Obulwadde obw'amannyo, eddagala lino Dental Solution mweliri ligula omutwalo guno. Dental Solution abakyala baligula nnyo ku lw'omukaaga eddagala lino nga baliramu obulungi, naddala ku mbeera y'amannyo agaluma, aganyenyeera, agavaamu omusaayi, olusu olubi luba nga luva mu kamwa wokka. Dental Solution eddagala ddungi. Tulina amajaani
Shekaluna twahaga mukyala yamusindika mashallah amajaani gano malungi nnyo okulaba nti gakola emigaso mingi okugyamu ebbugu mu mubiri obutwa mu mubiri obukyafu abatuuya nabazimbye amagulu amajaani gano wegali tulina eddagala etwasomesa erijjawo emiziziko giyinza okulemesa abafumbo omukyala n'omwami okufuna ezzadde twagamba tetugaba luzaalo wabula wabaawo emiziziko enseke zazibikira omukyala alina ebizimba homoni zakyankana amagiti gakula n'omwami bw'ati nesanga nti enkwaso ziriko ebizitawaanya aira ntono oba nnafu oba tezisobola kuwuga so eddagala lino baliyita chronic cure emiziziko gyonna egiyinza okutawaanya abantu endwadde eza shayatin tuziteeka zisomesaako nnyo wano tuzijjanjaba mu nzijanjaba ekkirizibwa mu busiraamu entuufu ne tukuwa pawuda ono pawuda omulaba musitiiminga ne tukuwa spray n'ogifuuyira mu nnyumba n'ogifuuyira mu kisenge mu mmotokayo abantu bonna okulaba nti ajjawo embeera ebeera tukubiriza abantu okwekumira kwa zikaali naddala tulikurusiyu nedduwa endala zonna zonna allah abeerenga bakashaabuli abatawalizibwa ensusu ebiguuna embalabe olusu olubi ebizigo byakwokya ekyo olinaku ddaaka sports tulina sabbuuni tumukola mu miti tulina oyiro gwe tukamula mu miti ebyonna twabiteekawo okulaba nti tulutereeza abanywa omwenge abanywa sigala ebiragalalagala ebitali bimu tulina eddagala mu Star Life Herbal Clinic omuntu alina enkovu nga zakulemerako omuntu alina ensundo ebyo byonna mu Star Life Herbal Clinic onona bukyaliddeko tujja kubanga tukuwa eddagala abaami bakulidde emyaka bajja ne bafuna obuzibu ku prostate neegaziwa nebatandika okubeera nti tokyasobola kufuga kawago amazzi gagala kuyitamu bw'ogendayo ate tegagala kujja ogenda okulaba okunkumula kumpi nnyo ne weyimiridde amaanyi ne geeyongera okunafuira ddala tulina eddagala erijjanjaba kye bayita prostate mwemuli eddagala ffe lino empirivuma eyamba nnyo mu prostate eyamba okwoza omusaayi tulina eddagala ffe lina cypress akakomera bino byonna tubigatta wamu okulaba nti omwami abadde afunye obuzibu ajja kubanga ayambibwa tujjukiza abantu nti effe aba Star Life Herbal Clinic wano ku Kibibi Gombe stage nga essimu yaffe mu paaka empya essimu yaffe eri 0758 Profesa amasimu mangi gatandise okwaka ate omukutanda abatusoya simanyi katuddeyo wa mukulu kaseekende ndowooza mukama byonna tujja kubaako engeri tubitambisa kuba abantu betaaga okumanya ku nteekateeka ya mwezi ogwa Ramadhan bwemugenda okuba nga ate mutambula tufune masimu naba amasimu mangi walina ekibuuzo osimu ojja kuyita ku noti 759 noti 7 noti enoti 782 hello Waalaikum salaam warahmatullah. Amina nyabo. Amanya nyabo. Nyabo. Yani? Amina nyabo. Mama bado tuyosote mkwano. Mchala twalira rusazi echupa yatuleke kino ngemo kyanyo mwande magezi tukuta echupa eyo twamusomesa tugikozesa nga tunaba kumala kulya ekyokubiri bw'oba ogikozesa gigatte n'echupa endala gye twakola gye bayita red blood solution pima kuno ebijiiko bye twakulagira nekuli bye twakulagira obigatte wamu obirenga obinywanga naye ng'omaze okulya tubakasanga tojja yakitegeera atumulage manyi ddagala libakambwe ku bulwadde so si muntu nabakyala ebirowoozo bingi ng'otuguzeko katumu ogamba otya ssebo essebo 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 kale inshallah so tubadde tujjukiza abantu nti abakyali wano effe aba Star Life Herbal Clinic ku
Kibibi Gombe stage. Mwezi omutukuvu ogwa Ramadan tugenda kubeera baggule essaawa esingira ddala obungi okujjanjaba abantu. Manyi twagala wabeewo omuziziko gwonna gulemesa muntu kusiiba. Kati mu mbeera eyo tugenda kuteekawo obulwadde bwa alusaasi twagyeko dda omutwalo jamu n'emitwalo 5. Tugenda kukozesa eddagala ku makya, tugenda kukozesa eddagala olw'eggulo tumaze okusiibulukuka. Omuntu eddagala alikozesa emirundi 2 nga tuyingidde Ramadan. Emirundi 2 nga tuyingidde Ramadan. Alikozesa atya? Alikozesa ku makya ate n'addamu n'alikozesa olw'eggulo ng'amaze okusiibulukuka. Ku ddaaku ne ku futaali. So obuweereza bugenda kusigala nga bugenda mu maaso. Delivery tugenda kusigala nga tuzikola ku bwereere. Counseling ku bwereere. Tujja kweyambisa nnyo essimu. Manyi omuntu waba asiibye ebiseera ebisingawo okutambula. Essimu yaffe ya delivery kanzire mungi bawe eri 0758 333 666. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa ita bufunzi. Amina unaruna pana? Nduguzi. Mashaallah sebo. Kachi? Eddagala eryo osobola oliteeka ku mazzi agookya n'olinywa, osobola oliteeka mu caayi omukalu, sukaali toliteekamu nnyo mungi, teekamu kasukaali katono kubanga buli lukagala wano kirisi bulungi. Dokita, omukulu atugamba etirimu akaweddeko naye tuna kyakola inshallah. Batusabye eddagala lino tugamba ekigambo kimu ashaafu wallah, Allah yabonya. Mujje musala ekakutini tubajjanjabe kakasa temujja kujjusa billahi ta'ala. Inshallah ta'ala. Tugenda kukola delivery, tugenda kukebera endwadde, counseling ya bwereere, jangu weebuuze ku kiro na kiri. Naye nga essimu yaffe naddala eya WhatsApp eri 0703 0703 56 Teekako ekibuuzo kyonna obendowooza. Mbale Dr. Abdullah Mulumba ومن Professor Kizito kuva mu Islamic Clinic. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.